Bino bye bimu ku by'olugendo n'obulamu Shaban Bantaliza. Shaban Bantaliza yazalibwa mu mwaka gwa 1963 mu disitulikiti y'Emitoma mu bukiikakkono bw'eggwanga nga yasomera mu masomero okuli erya St. Leo's College Kyegobe erisangibwa Fort Portal mu disitulikiti ey'e Kabalole mu bibiina ebisookerwako ebya secondary. Bantaliza oluvannyuma yeegatta ku kibiina ekya Catholic Brotherhood we yatendekebwa ng'omusomesa. Bantaliza oluvannyuma lw'akabanga ng'omusomesa yeegatta ku ssettendekero ekkulu ow'e Makerere kyokka mu mwaka gwa 1985 yasalawo okuva e Makerere ne yeegatta ku ggye lya National Resistance Army wansi w'obukulembeze bwa President Yoweri Museveni ne boolekera ensiko mu lutalo olwaleeta ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NRM mu buyinza n'okutuusa akaseera kaakati. Mu mirimu gye nga munnamagye, Shaban Bantaliza yasomera era n'atikkirwa ku Uganda Senior Command and Staff College Kimaka mu disitulikiti ey'e Jinja okukakasa omutendero gwa munnamagye ajjudde. Ng'akyali ku ddaala lya Lieutenant Colonel, Shaban Bantaliza yaweereza ng'omwogezi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces oba UPDF okuva mu mwaka gwa 2000 okutuusa mu mwaka gwa 2022. Era n'okuva mu mwaka gwa 2003 okutuusa mu 2006 wabula nga wakati w'omwaka gwa 2006 okutuusiza ddala mu mwaka gwa 2009 yaweereza ng'omuduumizi w'ekibinja ekya Oliver Tambo Leadership School e Kaweeweeta erisangibwa mu disitulikiti ey'e Nakaseke. Wabula ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 2009 yalondebwa ng'omuduumizi w'ekibinja kya National Leadership Institute ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Kyankwanzi kutuusa lwe yawummuzibwa okuva ku mulimu guno nga 7 mu mwezi ogw'okumi mu mwaka gwa 2011. Obulamu bwa Kano Shaban Bantaliza buze bubeeramu ebikono obuwonvu bingi era nga mu Juni wa mwaka gwa 2013 yalondebwa ng'omumyuka w'omukulembeze w'emirimu gya Uganda Media Center wabula oluvannyuma lw'omwaka gumu ng'akyali ku ddaala lya Kano yakwatibwa era n'avunaanibwa emisango gy'obulyake n'obukumpanya era omulamuzi wa kkooti enkulu ey'amagye Major General Levi Kaluhanga n'amusindika mu kkomera ly'amagye. Omusango gwamukka mu V era n'asalirwa okumala emyaka 3 mu nkomyo wabula mu Apuli w'omwaka 2015 yateebwa era mu Juni w'omwaka ogwo gwennyini n'addamu okukakkalabya emirimu gye nate ku kifo kye yaliko ku Uganda Media Center. Bantaliza yannyuka amagye mu mwaka gwa 2015 era abadde ssekamwa oba omwogezi wa gavumenti ng'azaalabikirako ku terefayina ez'enjawulo ku nsonga z'ebyobufuzi n'okuwakanira oludda lwa gavumenti okusingira ddala okuva eri oludda oluvuganya gavumenti. Okutuusiza ddala akaseera kassizirizaako ogw'enkomerero, Kano Shaban Bantaliza abadde akakkalabya emirimu gye awatali kikuba ku mukono wabula yaddusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago ng'embeera ye ebadde yatebuuzi be tebuukye. Abadde ajjanjabirwa mu kasenge k'abayi ka Intensive Care Unit okuva ku Sande ya wiiki gye tukubye olukumu mu mutwe era ng'atawaanyizibwa obulwadde bwa puleesa wabula okusinziira ku mwogezi wa gavumenti ssaako akulira emirimu mu kitongole kya Uganda Media Center, Kano Shaban Bantaliza yafudde ekirwadde kya ssennyiga omukambwe ekya corona. Kano Shaban Bantaliza abadde musajja alina famire era alese omukyala n'abaana. Omwoyo gw'omugenzi Omukama gulamuze kisa.